Inside Story Uganda. Real source of political updates. Wow. Well, mkulike yeggulu. Twavaayo ina koyogede ne kansanyusa. Abasajja b'ebitiibwa bayimiridde omukusabiriza. N'ekigambo okusabiriza ekintu ekyo mukyogera mu bukyamu ate nga nkuba nnyo ekitiibwa nga munnamawulire omutendeke tosobola kwogera bigambo n'obeera nga buloga olina okuba nga oyogera ebintu ng'olina facts. Ekigambo okusabiriza kiba kitegeeza nti ogenze kusaba bakuweeyo. Bwe twali tugenda eggulu twagenda kulwanirira mulimu gwaffe n'okulwanirira omutemwa gwa music industry mwe tugwa nga tubuuza omutemwa gwaffe bw'oyogera ku music industry tosobola butogera ku promoter, tosobola butogera ku producer, tosobola butogera ku writer, tosobola butogera ku muyimbi. Music industry nga zinyo omuyimbi w'otuukira okumulaba kwera ku stage kiba kitegeeza abati tamanyi kwewandiikira kiba kitegeeza nti writer yamuwandiikira oluyimba. Bw'omala okuluwandiika producer alina okulukuba. Producer bw'amala okulukuba abayimbi baffe abaawano bw'oba olina manager oluyimba ng'oluwa manager ng'alutega ku mpewo ng'alutambuza. Oluyimba bwe lukwatayo nga bw'olaba Dax Vibes nti akutteyo kiba kitegeeza olina kunoonya bapromota yeffe tukuteeke ku stage abantu bakulabe. Byonna bw'obikola byonna n'obikola byonna bapromota ne bakuzira kwe kuwulira nti omuyimbi yagwa. Ffe tukwata artist ne tumuteeka ku stage ne tumuteekamu ebirungo ne tumujja w'abadde ne tumuteeka waggulu nga bwe mwalaba be nakola ku Alien Skin yaliwo n'olunaku lwe namuteekera promota yamuteekera concert lunaku lwe yafuuka Alien Skin gw'olaba essaawa zino. Kyekibatwala eggulu. Ekyatutwala eggulu General Salim Saleh omanyi bw'obanga odiringa n'abantu olina okumanya oba onoonya ssente olina okumanya gye ziva n'abalina obuyinza bwazo. Ffe bwe twamanya nti eno gavumenti bwe yali ejja mu buyinza yajja mu mbeera ya kiyeekera era ebintu ebimu ebikola mu mbeera ya kiyeekera. Ffe bwe twamanya nti ssente ziri ggulu n'obuyinza bwonna buli ggulu ewa General Salim Saleh kwe kusalawo okugenda ng'eggulu. Era okutandika okugenda eggulu twatandikira mu COVID. Bwe twawulira nti waliwo bannaffe abapromota baffe abato abagenza okufuna ssente mu mannya gaffe. Nenze nakwata essimu nenkubira bammemba bange bonna, nakubira Agikavu Market, nenkubira Luba, nenkuba Emma Promotions, nenkubira Bajjo, nenkubira Bala, ne bagamba mujje tugende eriyo abagendedde mu linnya lyaffe mb'okufuna ssente. Kuba ebiseera bye twali tetumumanyi. Ne tugenda eggulu n'atandika okutulaba. Tetwalina ku appointment. Naye bwe twatuuka waliwo yatubbirako nanga n'oliyo ekibinja abayita bapromota bazze wano naye nga tetulabamu abanene. Kakati bwe baatukubira ne tulinnya ne tugenda. Sitwalina ku appointment. Ne tubagamba bane muteeke ku appointment ne bagaana kuba nabo baali bamaze okufuna ku appointment nga bw'omanyi ebyenfuna. Omuntu akujjukira mu byenfuna aba mukwano gwo. Era ffe ne tuvuga ne tugenda ku gate ne nvaamu ne mbagamba mugambe Jeno nti ndi wano ne bamemba bange twagala kumulaba. Era n'atulaba. Yali entandikwa ya General Salim Saleh. Twamanya nti obuyinza buliwa. Eyinza okuba nga si enkola entuufu ennambulukufu naye bano abasajja abayeekera bibatoya enkola yaabwe. Ekyatutwala eggulu. So to begin with, mwesitula ne mwetwala eggulu nga temuyitiddwa. Temwalina invitation yonna okuva wa General Saleh oba abantu be. Kyekiri kye nkugamba nti bw'oba odiringa n'abantu. So njagala so tujje mu tukijjewo. Eggulu mwesitulanga mu bapromota ne mugenda ne mwali temuli ku appointment. You were not invited. Temwayitibwa. Kituufu oba nedda? Ekyo si kituufu. Ffe bwe tuba oba okolagana n'omuntu osobola okwogera n'omuntu n'atayogera kigambo kyonna naye body language ye neeraga nti akkiriza. Kakati General Salim Saleh zino akamulaba emirundi egisukka mu 10 nga toli ku appointment. Nga siri ku appointment. Naye nga egiri ku appointment giringa ebiri. Oyogera naye n'akuddamu bigambo ebirala ebisaaga. Ffe kasitoba nga omutegeezezza nti 11 tujja n'atagamba nno. Ne lwagambye nno era tugenda ate nitumulaba. Kakati kyegamba nti tuba tudiringa n'abasajja bano omanya ddira odiringa nabo ng'oyagala okugusa ensonga. Good. So mugenda abakulemberamu.
kakati jeno tugenda okulaba music industry yonna tugenda okulaba Ramadhan owekitiibwa Ramadhan Ngobi ng'ali ku TV ayogera nti music industry abayimbi twabawadde billioni za 3.3 billioni za 3.3 basobole okuteeka mu nkola copyright yaabwe basobole oba n'okugulako b'ekizimbe basobole n'okuteeka ssente mu ssako kati mu kuteeka ssente mu ssako awo ffe we twasimba essira ne tugamba mu ssako bibabanga abayimbi kubanga bw'obanga ovudde ku bayimbi oba bw'ova ku bapromota ebintu ebibiri ebyo mu music industry ffe empagi ennene eziwaniridde music industry sigamba nti abalala si banene baproducer barwriter nabo banene naye bano ababiri omuyimbi bw'atabeerawo promota abeerawo promota bw'atabaawo omuyimbi tabeerawo bangi nnyo abayimbi ng'alina yiti ninga bapromota bamuzize abeerayo eri kaakati ninda okulaba Ramadhan Ngobi PSS wa Ministry of Finance oyo yennyini goyogedde ng'ensonga zaffe ze twawa General Salim Saleh ate azikyusizza bw'ati azitadde ku muyimbi ng'agambye twagala abayimbi bano tubateere ssente mu ssako basobole okwewola kuba bakola nnyo ebivvulu ne bibasala bamanerenda ne bajja ku miryango gyabwe ne babajjako ssente nnyingi kakati bwe tubawa ssente ezo tujja kuba tubawonyezza bano ba so-called promoters ababanyuunyuuta ne babawaayo bupinati ekintu ekyo kyankola bubi ffe tuli ba so-called promoters ffe abakwata omuyimbi tumuteeka ku siteegi n'omuwa ssente ze n'osasula ebyuma n'olanga obulango n'osasula ekifo abantu ne bafuna emirimu ababodaboda ne bavuga abantu nga babaleeta mu kivulu ekyo abasecurity n'obawa emirimu bamaama batunda emmere mu bivulu byaffe ne batunda buli kimu be baffe bebayise abanyuunyuusi n'omala okuteekateeka ekyo ekivulu ene Uganda bapromota 95% tukozesa ssente z'abamanerendas bano bapromota ffe tuli loko ffe tuli baloko promota bano promota ab'ebweru promota omutuufu yali badde alina okuba ng'alina ssente ng'agenda kuteekateeka ekivulu nga ssente kwe ziri ku akawunti naye wano e Uganda 95% bapromota beewola ssente mbamanerenda miliyoni 100 ku 113 miliyoni 2 ku 205 kakati for example ekyokulabirako nze enkuuka eyo ngitegeka sobola okuba nga nyinako ezange ebibiri ebeera ku akawunti enkuuka ebeera ya milioni 5 naye ngenda okuwebalabalamu milioni nga 3 nga mulimu interest ya milioni nga 10 30% ate tozifuna mulundi gumu ekituleetera okuteekateeka ekivulu ne kigaana okunoga eyalirangidde emyezi ebiri okuba tolinawo ssente olangira gumu kitundu ne kikuleetera event okukola ki okusala kakati ebyo byonna byonna ogenda okubiteekateeka obiteekateeka nga lwa promota kuba nti ateesetese muyimbi omuyimbi afunye buli kimu n'alyoka ajja ng'abanja balansi n'alyoka atuula mu mmotoka n'ayambusa endeberwamu kugamba promota ayite balansi wange omulangidde emyezi egi ate buli lwolanga ogatta ku muyimbi naba atafuna balansi oyo naye gwe bulandi ye erinnya oba olitumbudde kuba batoga nti tuli bapromota ffe tetufaayo mutuyite kyemwagala naye tuffe tukimanyi nti bwoteeka event oba opromotinga artist kaakati essaawa neetuuka tugenda okulira ng'ate ensonga zaffe ze twawa General Salim Saleh nti tuteere ssente mu ssako abayimbi nga bakulemberamu Eddie Kenzo bagenze bagambye General nti abayimbi batunyuunyuuta batubba batuwa obusente butono mutuwe ssente ffe twetegeke onfuna bulungi kakati muli mu bwongo bwange mutasoma bwange kubanga eriyo omuyimbi asobola okwetegeka naye bwe weetegeka si buli muyimbi nti asobola okukikola ye abaffe bwe weetegeka olwo bapromota tubasuule mu nnyanja baffe eriyo omuyimbi ng'asobola eriyo omuyimbi nga producer ng'asobola ogenda mu studio nga ne studio agirina ng'agenda mu studio neyeproducinga n'akuba ebidongo neyewandiikira neyeproducinga n'akuba ebidongo oluyimba n'alufulumya kiba kitegeeza ti akoze ebintu bisatu omulundi gumu yewandikidde oluyimba naye nga balwayita gye bali yeekubidde oluyimba baproducer gye bali alina studio n'abalina studio gye bali kale tugambe nti baproducer ne balwayita tubawe obutwa baffe olw'okuba omuyimbi byonna abisobola
kakati kyetubuuza olina ensonga ojja kwongera ozinyi but I want you to first explain kyekyaliwo oluli nga mugenzi wali ekyaliwo ekitutwala lwaki mu music industry wonna tetulina we tulabikira sente zaffe lwaki ezaffe tezoogerwako ffe tuli butungulu mu nnyanya mu nyama nti nyama ne betawamu butungulu etambula ekyatutwala jeno ntumuwandiike ntumugamba ngasooka muwandiikira email etali emu zitali bbiri netumugamba otumanyi bulungi nnyo ffe tuli bantu ba defiance netuwandiikira minisita wa gender Betty Among netumugamba maama saawa 5 tugenda kubeerawo ne bammemba nga 10 manyi si muntu wakuddamu ku ministry si muntu wakuddamu message takuba simu takwata simu netumugamba tujja kufuna mu nfuna yaffe ey'enjawulo gageno okuda saawa 5 nga tutuuse ku ministry ye etwatuukawo ne bammemba twalinga bammemba nga 12 mu njogera ennyango olabika yeekweka teyavaayo gye yali tumalayo dakiika 3 ne batugamba nti ali ku Serena ne tubagamba mutugambe tumwetaaga wano teyalabika teyajja naye ffe olwedde twali tumaze okufuna akajegere nga bwe tuva ewa Honorable Betty tugenda wa Ramadhan Gobi ku Lwokusatu ate ku Lwomukaaga tulyoke twolekere ewa Jeno kuba yabawa amateeka yatemaatema kakati baamala okuva ewa Madamu Betty Honorable Betty bammemba ne bagamba Ramadhan Gobi tetugenda kugendayo Gobi bwe twavaawo bammemba ne batandika okusimbula mpaka okugenda eggulu yali atulinze kuba twamugamba tutereka ekyemisana kimanyi njogera yaffe agimanyi Jeno twamugamba tutereka ekyemisana ate nze mmanyi namugamba nja kulya chips ne chicken era n'amanya ateeko ne salads ne omelette era bagenda okubeera ku Lwomutaano nga bammemba bonna bamaze okutuuka eggulu abaavuga abalinnya ne balinnya manye ebivulu bino biri mu kiraasi waliwo abateeka ebivulu ebinene waliwo abawakati bivulu miliyoni 5 6 okudda waggulu ne wabawo miliyoni 2 ne wabawo abawansi bammemba baffe abategeka ekikaali Mateete Sembabule miliyoni 345 ne tulumba ggulu bwagenda okukya ku Lwomukaaga nga bammemba 237 bamaze okuyingira mu ggulu abalala bali balowooza nti bya Lusaaga ate je nakimanyi zisogera sitiisa beŋŋamba ekijiiko mantegeeza kijiiko mba sitegeeza kitiiyo ku Lwokutaano ekiro ne mugamba bammemba twatuuse dda era enkya tuli ku ssaawa 5 ku Lwomukaaga tuli ku geeti kyava mpandiikira sentesi zaali 3 saazigamba na bammemba Jeno naŋŋamba welcome to Gulu City ekyokubiri kyali mu lulimi lw'eyo eggulu ng'agamba nti Katonda ali ggulu sente ziri Kampala ekyasembayo wansi I don't have an appointment with you ebigambo ebyo bisatu njagala biddemu Lwakutaano kiro oba ku Lwomukaaga ku makya ku Lwokutaano ekiro kubanga intelligence eba yamutegeezezza dda je naakuwandiikira ampandiikira email ng'agamba ki ng'agamba awasooka yagamba nti welcome to Gulu City ekigambo ebirala byali mu Lulugwala era saabitegeera nengenda ku hoteri wensula neŋŋamba mu Lugwala ne muwala kino kitegeeza ki nagamba Katonda ali ggulu sente ziri Kampala kyava agamba nti siina appointment naawe emuddamu nti ffe weetuli ofuna bulungi naye ebbanga lyonna betu tutambula naye ekisooka musajja musaazi mulungi era okusaaga kwe kutunyumira ate era nange okusaaga kwange kumunyumira nnyo naye olwolumu be mba nvuddeko mu kusaaga amanya nti kakati musinguzi akoze atya owekaaboohe avuddekoko mu mbeera kuba ne mu kusaaga era njogereramuko ensonga ezisiriyasi ate era naye mu kusaaga kwensaaga naye oluusi ayogereramu mu kusaaga n'ayogereramu ensonga so n'omugaffe weetuli nemugamba ffe weetuli nemusigalawo ate nga tulagawa twali tugenze butamulaba
kakati kulomukaaga ssaawa 5 muva mu hoteli gye mwali musula buli muntu naava manyi bano bapromota ekigambo ekituufu bapromota balina ebizibu bingi ate ebizibu ebyo bireeteddwa abayimbi abayimbi nti katono nnyo abamu basula na muloogi za mitwalo 1.2 olw'ensonga nti ebivulu bitusaze nnyo era saagala abantu batulowooleze mu mbeera eri ya lockdown nti twali tugenze ebivulu byatusaze mutuweeyo nedda naye lwakuba aba social media tusobola kubagaana buli muntu ayogera nga bakoze ekya banoonya views na likes buli muntu n'afubutuka gye yali asuze ne tusinkanako ku woteeri emu nosooka tunywamu akacaayi ne tumala ne tusimbula ekyatuyamba emmotoka zaffe zaali emmotoka 25 abantu 130 twatuukira mu budde bwe bumu naye twagenda okutuuka nga olengere wajja eno naye nga bataddewo road block nga bakambwemuko ne bagamba muwete ku kisaawe kwenyini bwe kisaawe kiri wano gye asula opposite ne tuweta bwe twaweta ne parking ebbali ne mpita mu bammemba ne mbagamba buli muntu wali tavaawo paka nga tulebye Jeno Salimu Sale akale bakandwa naho yenna nyini kutema yasalawo nti producer muwe writer muwe omuyimbi muwe ono promoter tumuwa embeera nebeeraawo ssaawa emu ssaawa 2 omuyambi we najja nabagamba muveeyo mujje ku hoteri nimugamba obadde otya bammemba baffe baali bajja abamu ne babagaana okutuuka wali bwe twali kubanga kigambo ekituufu ekkubo twali siba n'abali n'ennyonyi ezimu ezaali zijja waliwo ennyonyi eza private yali zijja okulaba Jeno bagenda okulaba omutimbagano nga ugamba Jeno awambiddwa appointment ezo ne bazisazaamu era endowooza bimu ku byasinga okumunyiiza muyambi natugamba mugende akyoli ini tumugamba nti tuvaawo mpaka nga Jeno azze twagala kuyingira ffenna ne bagamba ya Jeno temusobola kujyayo mugende eri mwerondemu abantu 10 nga bammemba ajjukira bamanyi ndi mukwano gwa Jeno ne bagamba tabanga sente zaffe za sako bazikuwa n'ozirya nimbaga bannange embeera nange okukunganya bamemba okugenda eyo ng'embeera enkoze eki entabuseeko bagende bafuna amazima nimbagamba bannange mutusituke tugende era bebateekawo embeera ne bagamba tugenda ggulu ate boogaana tujja kumanya nti sente zaffe wakola ki nga sirina wenjeemera kakati mu mbeera mu kavuvuŋŋana ako tetuvaawo ngenda okusoma embeera era tuba kumala budakika nga 15 nange wano nyinza okuba nali badde sikyaliwo kuba ekigambo ekituufu ekisaawe twali tusibye ekkubo tulisibye mpaka mu kuwaliriza nnyo twerondamu abantu bameka babiri Abitex ne Ketti ne tugenda okumusinkana twagenda okumusinkana yali mukambwe mukko ngera naffe betwali yakozesa ebigambo nga bomanyi kale n'oluusi asaaga naye ng'oluusi ayogereramu ensonga nagamba Katemba wammwe akomye olwaleero Jeno yabagamba ki yagamba Katemba wammwe akomye Katemba wammwe akomye olwaleero nga tumutunuulidde n'abagambye ntambule nammwe okuva 2021 ng'era ekigambo kyekituufu mpaka olwaleero yayogera ebigambo byali bitono kuba waliwo Jeno munnaawe wamuyita Jeno Tema nga tumutunuulidde ne mugamba mumpamba mutya mumpambi musajja be n'abagamba mugambe military mugambe police nti ama under attack awo ne mmanya nti embeera etabuseemukko naye twagenda tubisuubira n'abagamba tubaguddako misango ki kinawulirako ko musango nobagulako trespass yayogerako kaawo simanyi abo b'ekisaawe bakiyita batya okuwamba oyo b'ekisaawe misango gyalinga ena n'abagamba yakozesa kigambo mu luzungu n'abagamba muve mu compound yange ng'agamba nze ne Ajiketti atabagoba n'atugoba ne naffe engeri gye twali tetugenze kusula mu compound ye tutambula ne tuvaayo mwayawukana temulina kyemukkirizganyiza teyatukkiriza dde okwogera ekigambo kyonna n'abagamba ate bagambe abo bapromota bonna yakozesa ekigambo bave mu ggulu oba tuvaketi kigambo kyali mu luzungu awo ekituvaketi ggulu ne tutuula mu mmotoka lengera okulaba abasirikale beetawula nenga mbeera akyeri wano ne tutuula mu kabangali mpaka ku woteeri eggulu
bwe twali tusinkani bwe twali bamemba baffe baali batulindidde bwe twatuuka baalaba bulabi body language ne bamanya nti waliwo embeera etali nnungi mwavayo nga munyogoze omanye omuntu osobola omutunuulira embeera ye neeyogera baagenda okulaba nga commander 1 ayenjebuse ayenjebuse kaakati bwe twatuuka bagaa mugjeeko amasimu nga bakambwe bazibu gyeko amasimu naye nga bamanyi nti naffe tetuli bakuzannya abamu bagajjako abamu ne bagalekako kuba twamanya embeera egenda okuddirira keti event n'abategeeza embeera evudde eri be yamala okukyogera n'abulawo simanyi ngeri gye yabulawo keti amanyi baliwo abantu abatasobola mbeera we n'osigalawo ate nga nze ndagawa nensigalawo kakati abasirikale balina obunyiivu ku Norbert yali atudde awo ngaali ku kipa kya minowota baali bakambwe nnyo twali tukyatudde dakiika nga 10 amagye ne gatwetooloola bwe twali tutudde basirika amagye military ne batwetooloola ne tubatunuulira Norbert nga bamutunuulidde awo nali mutudde mu mbirizi ya video awo nga bamaze okumukuba amagye ne gabasalako amagye ne gatwetooloola kakati bwe gamala okutwetooloola nemanya nti embeera neetabuseemu kuba mu kusooka wano nga tuwogera amagye tewaaliwo magye twalinawo n'abasirikale be twava nabeeri omuyambi wa General Salim Sale n'abasirikale nga 6-7 kati awo bamala awo watudde awo nze ntudde mu mbiriza ya vidiyo enze nagikwata kano kyava mugamba gwe okola ki wano tambula oveeyo omwana oyo ayinalo n'agamba nveewo ndagewa sigwe wavuma jjeno n'abagala namuvuma kivumo ki awo ne balyoka bamuyiikira awo bamujja awo n'omuteeka awo wansi awaali awo ne balyoka bamuteekamu ensambagere essaati ye ne bagiyiza naye n'ayuza ez'amagye yali yeerwanako kuba bali bamukuba mu mateeka bali bakuba waaki kati bwe bamala okumutulugunya gye bamukubira waayitawo eddakiika ntono nnyo nga tukyatudde awo ne batwetooloola abamid kaakati kyebava balagira buli muntu yenna afulume wano ave mu ggulu mwenna bapromota neggulu babagobyeyo kati olwo ffenna kyetwakola ate tugenda okutuuka ku geeti ng'ate tebatukkiriza kufuluma awo bansindikasindikamuko awo ne lubaawo naye wamala ebbanga ttono nnyo buli muntu nadda ku woteeri ye ne tufuna ebyaffe ne tufuluma ggulu olutabaalo beerutyo mu bufunze lwali so mu bufunze ne luba nga lwabamenyera bwereere tetusobola kutumenyera bwereere webale now kyekiseera oddemu ebibuuzo byange kisooka oga nti guno si gwe gwali gusooka nga musinkana General Salim Sale mu mbeera y'emu tolowooza nti mwalwawo buli kutegeera kintu kino naye nti baabeetamwa dda nga bapromota kakati General Salim Sale beetamwa embeera zammwe because mutuula ne mugenda ne musaba ne babawa ne musaba ne bakatuwa nedda katemba wammwe jeno yakita na katemba okusinzira ku bigambo byo akomye leero General Salim Sale tiyatwetamwa wabula atutya buti General Salim Sale ne gavumenti eno tebasobola kutwetamwa wabula batutya babatya oba bakooye okusabiriza kwammwe gye bali okusabiriza ekigambo okusabiriza okyesibirako bwereere nkugambye General Salim Sale ne gavumenti eno tebatwetama ne batutya ensonga yino okututegeera bagenda okututegeera twali mu biseera bya Kyalenga nga tutegese Bobi Wine bwe twategeka Bobi Wine bapromota Kyagulanyi bamugana okuyimba ku stage be bamugana okuyimba ku stage kuba music industry bali balowooza yakuzanya tesobola kuvaamu muntu n'avuganya ku ntebe ennene
baali balowooza bino ebya MP era noboolaba ne ba MP abava mu Katoro Bwama. President Museveni yabeeranga mu interview ze ng'agamba ne muleka mulonda Katoro Bwama olw'okuba azannya katemba. Bino si byaki? Bino si bya katemba. Ng'alowooza temusobola kuvaamu muntu asobola kumutunula mu maaso ne yegeraageranya ku ntebe ye. Kakati Kyalenga n'afuuka Kyalenga ne bastopinga Kyagulanyi okuyimba. Be bastopinga Kyagulanyi okuyimba ne bayita bapromota baali bategese ebiseera ebyo. President yabayita entebe n'abagamba bapromota nga bakaabo mu biseera ebyo mujjukira omugezi Diiki ategese ebivulu, pulesa zimukubye, ebivulu babiyimiriza n'abalala bonna. N'abayita n'abagamba ssente mmeka ze mutegese tuzibaddize. President Museveni ne bamugamba nti 1.8 kuba ebivulu byali bingi ng'era ekituufu baali babiyimiriza. N'abagamba emu 8 yokka ko ye nti eyo ngisobola genda kutunda ente zange nzibawe ekyofu eyo firimu ekole ki eggwewo. Ebiseera ebyo Kyalenga nga naffe Abtex ne Bajje tulina Busaabala nga tulina Lila Ggulu Pakwaki nga tugenda kutambuza Kyalenga. Ompuliriza bulungi Bwana Kungu. Kaakati be bagendayo nga ffe tulina Busaabala. Era Busaabala oyo ffe tusigala nga tukyamulanga naye nga poliisi eganya otuulukusa. Era Busaabala teyabeerayo ne bamusitopinga ne tugenda ne batukwata ne batuteeka mu drone mu kamotoka ka poliisi nze Zaake kansala Weiganga Balulenzi Bobi Wine Bajjo Zaake ne batutwala Busaabala. Ebiseera ebyo bijjukira bulungi nnyo. Ngezaako okusigira ekifaananyi nti tebatugoba obula batutya buti. Okay, now lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo mwami Musinguzi. General Salim Saleh mu December wa 2024 mu bigambo bye yavaayo nti yeetamiddwa akooye abayimbi aba ndegula, and I want to say his words nga bwe yabyogera verbatim. I am tired of you musicians. Mbakooye mu abayimbi. This I have to put it on record. Can you imagine, I have not even gotten time to meet the NRM people. Sifuna nabudde kusinkana bantu ba NRM. Because kubanga in the morning I am meeting Butcherman. Kumacha nsisinkana Butcherman. In the afternoon I am meeting Ragadi. Emisana nsisinkana Ragadi. In the evening I am meeting another musician. When will I have time to work on other people? Just wasting my time. Ekirala, I have told you I am done with you. I have tried to do as much as possible. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. This time you are not remaining in Gulu. I have no breathing space. Yali General Salim Saleh ayogera eri abayimbi. Yebale nnyo kwogera December last year. Obwo bubeera bunafu bwa gavumenti ye. Gavumenti emaze emyaka 4 mu buyinza. Obeera otya nga toteekerateekeranga music industry nga tugitegeera nga bakagitegeera jjo olwokuba muvuddemu artist agivuganya. Obwo bubeera bunafu bwa gavumenti ye. Kyenjagala okugamba Tanzania tugende kati ekyokutya kye mbadde nsaba okusinza ku bigambo bino Mwami Musinguzi. Okusinza ku bigambo bino kiri Mwami Musinguzi. Okusinza ku bigambo bino kiri kye badoga nti tebaatwetamwa tebaatukoowa batutya buti. This is from the horse's mouth. General Saleh mu bigambo bi yalaga nti abakooye misana kawungezi kiro you're there. His third view. Kakati General Salim Saleh yebale nnyo kwogera bigambo ebyo. Gavumenti emaze emyaka 4 mu buyinza. Kubanga bannayuganda abamu oba oli awo basinga obungi gavumenti eno bagyeta mwadda. Gavumenti eno bagyeta mwadda neteriiwo tebagire bo bennyini tebabalemeddeeko. Lwaki bo tebagamba ne badda ewaabwe kuba kumpi. Lwaki tulawala emyaka 4
ne mubanga temumanyanga music industry yonna kugitegeera kiba kitegeeza bunafu bwa ministries zo tugende mpola mpola talina byatuyamba tuli bannayuganda tuteekeddwa okufuna ku mpulirizaako tugende mpola taata tuli bannayuganda abalina okufuna ku mugabo gwaffe baabanga minisitule ze saba zino tugwa mu minisitule ya genda tutuuka okugenda eggulu kiba kitegeeza minisitule ya genda tekola Tanzania Kenya abayimbi bannayuganda be basinga nga bagagga olw'ensonga nti gavumenti yategeera music industry yaabwe nebawa ne copyright bakagala jjo bakayisa etekebe mu nkola naye ensi neziri mu Africa nezetusinga zate abayimbi baayo bagagga kabebe be Rwanda kabebe Burundi artist we Burundi mugagga nnyo obwo bwali bunafu bwa ministry za gavumenti essaawa zino Jeno Salimu Sale tumutwala nti muganda wa mukulembeze wa ggwanga naye lwaki ba minister bonna ba vice president bonna b'ebitiibwa bavuga bagenda wuwe kitegeeza nti bubeera bunafu bwa nkola ya gavumenti. Jeno Sale si muyimbi, Jeno Sale si ye minisita wa genda bw'abanga alina kyabayamba mu kusooka gwafuuka musango anti no okutuyamba naye nyine ayinza okuba oli awo sijaga nti atuyambira mu nsobi atuyamba olw'ensonga kubeera akikozesa nnyo n'agamba kino nkikola lwa muganda wange kiba kitegeeza muganda we aba ayina embeera emulemeredde okutuukiriza ye nga muganda we n'agituukiriza era akigamba yakikola ku lulwe nga ye kiba kitegeeza nti ministry za mukulu we President Museveni ziganye okukola kye zirina okukola. Njagala ombulire ba artist tugwa mu genda lwaki okkiriza ba artist okugenda eggulu ewa president wa muganda wa President Museveni nga ministry weeri awo obate musoma biro kubanga obate musoma biro kubanga okusoma ebiro kiki ebiro birekanga ebyakyuse the times have changed kubanga bwoga nti twayogeranga luli mukulu naga nzize kuwuliriza najja n'abawuliriza this time round jasose kusindikira ka email gati sina appointment nammwe ekitabanga kimu ekyokubiri n'alagira ab'amagye babatwale nga mulinnya temulinnya. The times have changed. Oba mumutannaba kukyuka kutegeera nti ebiro bikyuse. Kye nkugambye ndowooza tontegedde bulungi nti President Jeno Salimu Sale yatusoma naye teyatuyiga. Bapromota lwakuba tonzikiriza kuggusa ne tuteeka kyalenga era yayogera ebigambo yakakingamba emirundi ena. Mwe bapromota mwali musudde gavumenti eno omusajja omusirikale okwogera ekigambo ekyo tolowooza nti aba takitegeeza. Kaakati ekyokuba nti tatadde ssente mu music industry ku saidi yaffe y'abapromota akikola mu bugenderevu era yagamba nti tuleeta akavuyo mu bayimbi era ine email gye yampeereza jjo n'agamba ffe twaleeta ebyobufuzi mu bayimbi tukwata ssente ne tuziteeka mu bayimbi bayimbe ennyimba ezikuba gavumenti n'ekyasembyeyo n'agamba bapromota era ffe twatadde ssente mu 100 songs of revolution kati ng'akiraga nti atya okuwa abapromota ssente bagenda basobola okuteekawo embeera gye bateekawo ku Kyagulanyi mabega awo wewali omulamwa naye ffe tugamba Mr. Katono Jeno Salimu Sale njagala events go badoyogera ka Jeno Salimu Sale be bateke ensimbi mu King Saha King Saha nayimba kamwanyi kaliwo n'ebirala bigawo bya Nobert maybe namwe bwenyini mwino okwetereza ng'abantu kakati kyenjala okugamba betubeera bapromota waliwo ekitugana okubeera bannabyabufuzi ffe twasalawo kubanga twagenda okulaba nga bw'oyingira ebyobufuzi ng'oli muyimbi oba olina obala kugenda mu palamenti nga naye bakugana okuyimba oba obala kiri okugenda mu palamenti. Kyagulanyi bamugana okuyimba naye ayingiza. Kakati twakubamu akafaananyi nga amaze okuva mu nkuuka ya 223 eyalimu bucupa biki ne bateekawo order Abitex ne budget baddamu kuteekateeka bivulu. Poliisi evaayo neyogera ekigambo kimu Abitex budget keti temuddamu bwalaisi permission okuteeka ekivulu oba owoomye nga tolina kifo kyonna kyobala mu byabufuzi. Nentula ne bannange ne mbagamba twawule ebyobufuzi mu ndongo.
era okuva 2023 ebyobufuzi bali tebikyali mu kimu era nga tebakyali muyimbi wa NRM goba kuba kacupa katono nnyo era ebyo kuba kigambo ekituufu ffe twabikolanga nga tukyali mu byabufuzi ebyawakati mwami Abitex mwina Edrisa Musoza toddamu kumwogera mu bulamu bwaffe kuba katoyi yatubonyabonya Edrisa Musoza buli promota asobola okuzira Edrisa Musoza muzire kubanga yavuddeyo n'agamba ffe mutuwe ssente twetegeke ng'alinga agamba nti ffe bapromota tugende tuli enfuufu ekyokuba nti osobola okwetegeka tekitegeeza kuba nti buli muyimbi ali mu music industry asobola okwetegeka statement zange obizayogera za Kedi Kenzo era minisita yatubuuzizza ssente zino ze beewola bakeetegeka ebivulu bimeka ebivulu tumanye ekivulu kimu ekya Paraso ate kyasala era oyo bw'aba awabula abantu ffe ba promota taliimu taddamu kutuwabulawabule bayimbi essaawa zino yo promota yakasuula abapromota abazze mu kyalo bawera 8 nga bategese Eddy Kenzo ebivulu ne bibasala ne badda mu kyalo omusajja pulezidenti w'abayimbi oyo tosobola kubanga oli advisor wa pulezidenti music industry yonna n'onafuya promota balina amabanja gonna lw'abayimbi abo ekivulu kikusala myuzi 8 oyo n'atambula n'adda awaka nga n'erinnya oliwanise liri waggulu n'olyoka ogamba nti ffe tuli banyunyusi promota n'ateeka ekivulu ne kimusala myuzi 8 ne kimusala 7 oyo nobba talinga eyagwa eddala temulowooza nti ategeera ekivulu kyamusala Paraso yamusala Wizo n'amusala n'amukuba n'omukuba n'amugyamu n'erinnyo n'addamu n'akola ne shendala zonna ne zimusala ali mu mabanja n'agera ne mu kalulu ne bamukuba amabanja gamuli ku mutwe atabuse obwongo n'olyoka ogamba nti bapromota temubawa ssente bawo banyunyusi twatubulira Eddy Kenzo Musuuzawo naawe oyo Eddy Kenzo mubi ye muyimbi asinga obubi wano bapromota bali mu mabanja bali mu dduka lweyo oyo omusajja oyo Eddy Kenzo muwabuzi wa president bawa minister president wa federation neno naffe abapromotinga naffe ayagala tuve mu business tugende tulye enfuufu muganda ngenze mbuuza ebibuuzo wano katubuliramu kutubulira sagala kumuvuma Eddy Kenzo mubi nnyo ye muyimbi asinga obubi era tukyeteekateeka okunoonya bonna batambula nabo tugenda kubabaninga obutadda ku stage ate okimanyi bwe tukyogera ajja kwetegeka anti ssente azirida kati leka nombuuza ekibuuzo toddamu kwogera Eddy Kenzo Eddy Kenzo bamwogera ayina obwongo so mwami Edrisa Musoza ye president wa Uganda National Musicians Federation ate era is a presidential advisor of president ku nsonga namwe creative industry muganda wange bwe kibanga ddala kituufu baaba wa biliyoni 33 through Eddy Kenzo lwaki temwagendayo ne mutandikira ku ye kyenjala okugamba wabaddeyo abantu abadde boogera naye 1-on-1 bapromota bannaffe omanyi Eddy Kenzo yalina akamanyiiro ate alowooza nnyo nnyo mugezi wano omuyimbi okukuba yiiti tekyetaaga magezi okira bukezi ku makya Katonda n'asalawo nti oluyimba lubeere yiiti era bw'otunula ennyimba ezitunda ennyo eziri awo era sizo ezirimu nnyo amagezi mukama kuteekako buteesi kisa kiringa kunoonya ssente munoonya ssente kuli mu magezi mukama akera bukezi n'asalawo nti temwagenda gyali tetusobola kugenda wuwe tugendeyo tutya ye presidential advisor ku creatives namwe mugwa mu buyiiya baabanga teyasobola kuteerayo kabega n'agamba ne bapromota tutambula nabo mubateeremuko budget essaawa zino omuyimbi yeetaga promota yeetaga producer yeetaga writer onfuna bulungi yeetaga TV yeetaga radio ebintu ebyo omuyimbi otuukira okumulaba ku stage bino byonna byonna biba bimaze okukolebwa nino ogaana okuwabula nti promota ayeetaga ssente mu ssako ye so mubonaabonelwa Eddy Kenzo oyo Eddy Kenzo babanga teyasobola kuwabula abasajja bano kubanga abasajja bano kigambo ekituufu ebintu ebimu tebabimanyi yaliwa mu bino babanga yafu ne promota bakatutegeera gye if they got this money the 33 billion nze mulwange ndowooza mwali badde mutandika naye oba mwali badde muleeta ku board mugati kati ffe where is our share ffe tugwawa gatumbuuza ngaani kati sente kubanga omuntu atema sente zino zigende wano sigamba nti enkola yentuufu bamuta Jenosali Musale era akujja mu bugenderevu lero twatuuse wa minisita twambuuzizza otumanyi ekigambo teyakizeemu ne tumubuuza tugwawa ekigambo teyakizeemu
n'agamba sente ze bampadde bampa billion 5 president yaziwa abayimbi n'agamba zino billion 5 za kuteekesa copyright mu nkola n'agamba zino sente billion simanyi 10 na meka zigenda mu region mu sako z'aba region n'agamba zino sente endala mu genda za kusasula mabanja ga gundi ono omusiraamu ono mabanja ga ono w'ekibuli omusiraamu yani akulire abasiraamu b'ekibuli ono odi Kampala yani omusajja mubajje n'okusasula mabanja ga kibajje ga mubajje n'azitematema kale tulina bwe tuli ne tumugamba totumanyi tuve mu ofisi yo yibo bo wadde wandika email ne revenue okujja ku miryango baba bazze kusoloozaani kubanga buteeka ebivulu aba revenue baba bazze kusolooza promoter ategesa abayimbi tugenda mu kuwummulamu naye lwaki gwolooza ku bizibu eggwanga bye lirina abasomesa baga basasula sente ntono which is by the very true abasirikale ba poliisi nabo sente ntono ebizibu ng'enguudo ebizibu nga ddagala mu malwaliro n'ewalala ne ku bantu bonna abakola mu Uganda muno lwaki olowooza mwe mwali badde musoosowazibwa ekyenkanidde awo kakati weerabidde because mu buli kaseera kakwogera ffe ba promoter ffe abayimbi ffe abali mu creative industry why you lwaki mmwe all the time obadde yalangamye ffe abasawo kyenjala okugamba eri kiri mirundi ebiri for okuba essaawa zino omuyimbi n'amalaafa amawulire gasobola gadde bannanga abayimbi bafa naye nga mu myaka 8 ziisa omuyimbi omulundi gumu naye nga abafudde olwalala abatamanyiddwa be basinga obungi abantu basiiba basawo basiiba ggulu olwaleero ndine Abbe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Abitex nga tunyumyamu ku mbeera teyabatambulidde bulungi ng'abatesitesi b'ebivvulu bwe bagenze eggulu omulidde ng'akunnyonnyola baabafuumula nga nenabbugi simufungize mufubutuke bagende bave eggulu bali bagenza okusinkana jeno bamaliriza bafubutuse bufubutuse well damu kiri obadde oddamu lwaki okusoosowaza kwali badde nnyo ku mmwe kyenjala okugamba buli muntu yenna alina kufa ku mulimo gwe kubanga okimanyi bulungi nnyo nze omu ku bantu abasinga okulwanirira abantu naddala abanyigirizibwa nakugamba olina okumanya muntu kigoodiringa naye situgamba nti okugenda wa Salimu Sale kyekituufu naye bwe kiba nga kyekiriwo kyetuba tulina okukola bw'okola amalala n'odda emanju oba ogenda kufiira eyo obwavu bakugambye enkola yaabwe bweti beekola obuyinza bakugambye buli ggulu era ensonga lwaki tugenda wa so nga bapromota mulowooza nti ku mugabo gw'eggwanga temulinawe mufunyeeko statement gy'okoze obuuza nga munnamawulire omutendeke essaawa zino bapromota mu ggwanga tuli ku mwanjo nnyo mu mirimu gyaffe okuba nti gavumenti mwesinga okujja emisolo promota ovaayo ng'omuntu n'ojja n'ekirowoozo kyo nga bolaba entulaawo nenjiya nti njiyiza ekyepukulu nenjiya ebigendo kibeeramu nenjiya lunaku kiri engendo kiteekayo nenjiya ba artist kibe engendo okuteekamu nenjiya nanga kijja engendo okulangamuko gavumenti buli kyengendo okukola kyonna gavumenti yebeefuna nenteekateeka nensasula ebyuma bwe nsasula ebyuma minus 10 eba inako minus 18 ba artist buli artist golaba ayimba mu kivulu promota kyabategese ebe muinako 6%. Obulango benanga wano ku NBS nesanyuka government erinako percentage. Kolo lunaku abantu bibanywa byonna ebyokunywa amazzi soda beer spirits byonna babinywa lwakuba promota ataddeyo event eyo. Abantu kyala balungi ne bagenda mu saloon ne bagula akaviri ne bagula akagatto ne bagula sikati empale ne bagenda mu saloon lwa promoter katogamba otanti promoter akola ekintu ekyo abatasaana tulabyeko ku mugabo mu government before mwami Musinguzi okwemulugunya tukulabyeko before kuva mba yimbi abamo tinamwe muri kizu kyenyini gye bali muteekateeka ebivulu ne male mbadduko so nawe basalawo okweyamba bwe batanga nti balimu okwewala okutu exploitinga mutu wakaffe tweteekerekere ate nga namuwe muli abasongebwamu olunwe nti nammwe mudduka tebaba batuufu kakati teriyo mulimo gwonna gutaliimu bizibu njagala ombuulira omulimu oguli awo nga gw'okufuna bufunyi tekibanga kuba ne TV zenyini tuzirangirako obulango nze wano bammanja naye tumala ng'ekivulu kiba kitegeeza nti ekivulu kyasala era benteekateeka ekivulu ne kisala
kkiriza obagaana emimba nkuguze tuvunaanyizibwa kyenkanyi kubanga gwe omuyimbi olina okubanga okola nnyo okulaba nga promota afuna abantu. Ekisookera ddala abayimbi b'e Uganda lwaki n'ebivulu bitusala nsonga eri ku bo. Osa artist edda baabeeranga abo nga tuli e Masaka ng'omuntu alinda Sebatta n'alinda Paulo Kafeero. Essaawa zino omuyimbi omusasula okugenda mu Lubiri e Mengo ng'eggulo yabadde mu Kabaala ng'ayimbira Mwenge, nga yabadde Kulaale ng'ayimbira Bwereere. Ofuna bulungi? N'omugamba ekitundu ekyo toyimbiramu. N'alyoka ayimba Kabaala, n'ayimba ku Mwenge, n'ayimba ku Mbaga, n'ayimbira Obwereere. Gw'ogenda okulanga ekivulu omuyimbi agenda nga baamulabyerabye edda ebyo ebimu ku bituleetera tugenda empolampola bituleetera event oba oliawo okutusala naye osooka n'obala percentage ennene eriki kubutabasasula balance oba kubasasula. Artist bonna mu Uganda 99% obugagga bwabwe babuyina lw'abapromota kubapangisa so sibo kwetegemuzaako ki essaawa zino kituzaako mwagobeddwa lwakuba mulina emputtu kubanga olwedde nkubuulidde you had it okuva mu kamwa ke ng'agamba nakoowa abantu abo nkooye naye era ne muwaza empaka ne mwetwala gye mutayagalwa mwafumuddwa ne mufuluma ekibuga ggulu muzaako ki? Kyenjala okugamba nti General Salim Saleh yakolagana naffe nti atwagala. General Salim Saleh yakolagana naffe mu mbeera yakutuwooyawooya mu mbeera yakutukkakanya. Mumugattako ki? Essaawa zino si nsonga ya kumugattako naye kimukakatako okuba nti ebitongole bye ne President Museveni tebikola ng'ekyo kyakola kyalina okukola okutuwooyawooya. Kati okutuwooyawooya ne tumugamba Jeno tukooye ekigambo ekituufu twali tukooye okuzungira eggulu. Naakamuwandikira email ziwera 2,000 nga mugamba bapromota n'abayimbi teeka ssente mu ssako zaabwe balekere ngaawo okuzungirako buli kaseera nti ekivulu kinsaze ennyambaayo so nga ssente bwe ziba nga ziri mu ssako yaffe kkiriza obagaana ogenda bugenzi ne weewola n'oziba ekituli bekisala olwaleero ate nkyokola ssente n'ozifuna n'osasula n'oteeka ssente n'ozizaayo. Kyetuzaako mwapondose General Salim Saleh akimanyi bulungi. Otalwawedde General Salim Saleh atumanyi bulungi. Tasobola kutuwangula. Leka kutiisatiisa. Bwentyo bwe namugamba nemugamba ngenda kujja nze ngenda okujjamu togirabangako. Era yampandikidde n'aŋŋamba kyewankoze nakukyaye era enkolagana yange naawe yaweddewo. Nze sikolagana naye nga muntu. Nkolagana naye lwa mulimo gwange lwa music industry. Era nja kulwanirira abapromota mpaka nga tufunye ekituufu. Essaawa zino General Salim Saleh yatuggyemu mu bugenderevu tubapromota tebalina kufuna ssente be bazifuna baziteeka mu bayimbi okukola ebyobufuzi. Tuzaako tugenda kuddayo eggulu. Towulidde? Twagenze ne bammemba 203 okugenda eggulu. General Salim Saleh tugenda kukunga bammemba 1,000. Ku luno tugenda kwegattibwako abantu abatulyako nga tutegese ekivulu, abatunda switi mu bivulu byaffe, abatunda emmere mu bivulu byaffe, ababodaboda abasomba abantu nga babaleeta, abasaluuni abakola ku bantu nga bajja mu bivulu byaffe. Tugenda kumusalako n'abantu 2,000 ku 1,000 mu weeks 2 baba tebatuwadde ssente mu ssako yaffe. Era bamemba mwenna ku gurupu yaffe mulinda amawulire tugenda ddi tugenda tutya eggulu ewa Jeno tetufaayo. Era ne bwe twagenze jjo twagenze tusuubira okutukuba n'okutumenya amagulu. Naye yakoze obuntu bulamu wadde munnaffe memba munnaffe bamutyobodde. Tetuli bakitalo. Brian Semwemba akugambye you assume importance. Muloza muli bakitalo nnyo. Era tuli bakitalo. Gosobola okulumba Jeno. Bamukuwa omulumbe. Osobola okulumba Jeno. Ate nga muganda wa mukulembeze. Alina buli kimu. Kyabatuuseko temwakirabye. Kati ate kyogamba bwe baagenda mu nsiko nti momenti bali okufa. Ffe kati ssaawa zino tulwanirira mulimu gwaffe. Akikola mu bugenderevu bwe baatuwa ssente tugenda kulwanyisa gavumenti ye. General Salim Saleh tukomawo mu party 2. Ne party 2
nenze kati kwaga tegenda kunyumira naffe inzo mwali badde muita muitendere emituufu muina presidential advisor on creative todda musajja nja kuva ku live yo nkwegayidde njala mpe ekitiibwa kuba musajja mufumbo njagala nkuwa ekitiibwa toddamu kwogera kigambo Eddie Kenzo mu nja kuva ku TV yo Eddie Kenzo yasinga obubi wano mu music industry gokimanyi asoloza abantu ku mulyango n'abaana najja ensawo nazifuula bw'ati alabe nti twabyesede ku mulyango totubulira muntu advising emakage n'abayimbi be n'abayimbi be nyinyi tasobola kuba temugwa mu buyiiya totubulira betuba nga tugwa mu buyiiya tuli luddawa bapromota 95% be bapangisa abayimbi ne bafuna sente obugagga bwabwe babuyina lw'abayimbi obugagga babuyina lw'abapromota kubapangisa bapromota bali mabanja badduka buddusi oyo noba sisobola ye yankubidde essimu nayagala okukabira ku gundi njagala muboole Eddie Kenzo buli promota yenna temuddamu okupangisa Eddie Kenzo mpaka nga batuwadde sente mu sako yaffe Eddie Kenzo ye muwabuzi ye yawabudde bapromota tembawa sente kali bapromota oyagala kutta bate bw'obanga osobola okweteekateeka bilioni 5 tubula ebivulu 3 byotesitese Eddie Kenzo nga bakwadde bilioni 5 febe tuteekateeka ebivulu tuwa abantu baffe emirimu Eddie Kenzo ebivulu okyabiraba mu ggwanga tebikyaliyo lwoyo embwa ya Kenzo eyo totubulira Eddie Kenzo oli ku TV no anti kati bwoba ku TV mpulirizaako bwoba ku TV nkimenyeewo omuntu yenna buloola abanga ayagala odde mukyala ye muntu asinga okubeera omubi tosobola kutuula na president one on one n'olyoka omuwa amagezi amasiru n'omugamba bapromota tobawa sente batubba tubbaani tunyonyontani nze Adam Kungu tukomye wano Morning Express leero weekomye toddamu kutubulira Eddie Kenzo wonaawe Kenzo muleke muvuddeko ate bagenda kumukuba obucupa obwakuba abantu luli Eddie Kenzo bajja mukuba ne Uganda Waragi ekyo nkikubulidde toddamu kutubulira Eddie Kenzo obera ku TV to inciting abantu Eddie Kenzo tagenda kudda ku stage kuyimba mu mirembe